bo abantu babba kyabazinga abangaira ku kyalo ekya Busoga basabibwa okutayisira ku nsonga edda okulima kubanga bwe tuli kwogererako akatala k'ebirime omuliduma omukose soya okwoteire n'imogo biboneike abikwire ekyama kino n'omumyuka we Ssaabaminisita Nambandala Right Honorable Dr. Rebecca Aitwala Kadaga wabaire akyaziza omumyuka wa Governor owa Lianing Province ku yafesi ye ku nkyokona kw'olwaleero. Endagaano eri kwogerwako yakumala ebbanga lya myaka 3 nga Busoga esuubula ebintu by'erimi okubitwala mu kibuga ekya Lianing Province mu iganga erya China. Era olunaku olwaleero yamyuka Governor owa Lianing Province n'abakungu okuva mu Lianing Products Trade Center kampani erijja ogula ebirime bino bawubye ku lubu olw'ebigere eri omumyuka Ssaabaminisita asooka. We are looking forward to receiving you in Busoga. Era wano yamyuka Governor owa Lianing Province Wang Jian akoba bo bamaze okweteekateeka okutwala ebirime ebimaze okuteebwako omutindo okuva mu Uganda ng'ate biva mu gutundutundu gwa Busoga mu iganga erya China. 政府机构合作力度，畅通合作渠道，实现互利互赢和共同发展。 We will firmly implement the consensus of the heads of state. Local cooperation is an important part of bilateral relations between China and Uganda. Especially on the international arenas, we have very effective coordinations. We have been supporting each other on the issues of mutual interests. In the meantime, we are working together to safeguard the common interests of developing countries. Right Honorable Kalitwala Kadaga nga n'omuggalagala ow'ekitongole kya Busoga Consortium ate nga namyuka Ssaabaminisita Nambandala asiimye bano era yalaga engeri Busoga yejja okikolamu okutuukiriza ekirooto kino. The support of the People's Republic of China in Uganda is visible in a lot of infrastructure, in our roads, in our industries, in the stadium. So it is there. It is visible for everyone to see. And I want to thank you very much for that. Era okuva no twogera ku ne Minisita omuto w'ensonga edda Cooperative Frederick Ngobigume asabye abasoga okwenyigira mu kulima kubanga buti akatale kaliwo. Iriza basoga bonabona we bali nti eitaka tuleke eritematemamu tusobozese okukozesa eitaka eryo nga tutaku machines edisobola okulima amangu dagereza tubaza government yatwolezako amatrakta era ndi bakubiriza nti olwaido naba tumaze kusaininga endagaano eyo tulida kubakubiriza ebyokulima kuba buli kyolima kidaba kwa kati. Era nakuba nti ne gavumenti ya Uganda yakutaawo byonna byonna ebyetaagisa enteekateeka zino disobola okutuusibwa mu buntongi. Nti yaife ng'ekulemberwa President Museveni yataawo parish development model yemwidi obulungi egy'okwongera ku bungi obw'ebintu ebyo byetulima. Yakulira ekitongole ekya Busoga Consortium nga Director General Anthony Mula alaze engeri amakolero agalijja okuteebwawo okusunsulamu ebintu ebirijja okulimibwa bisobole okutwalibwa mu iwanga erya China nga biteereibwako omutindo. Amakolero agongera okwongera ku value kwebyo bye tujja okuba nga tulima gajja kuteebwawo eidindaawo oba n'ebitundu ekidde okusalibwawo ku eka edde eitaka 10. Busoga okubeera nairanga obugayiga butoola mu kulima wazira nga ekizibu kibaire nga kyakatale nga butisaawe eno China we beviirewo okutaawo akatale ak'ebintu omulidduuma muwogo okwoteire n'isoya kiri ekindi ku ekyo ekirijja okuyamba basoga okuva mu bwavu obuli kubayonka okusinga kw'endwaire. Ninza Samuel Mwesigwa, Baba TV Amakonde. Kale Busoga n'Abannayuganda mwongere okuba ate nga mweteekateeka ndagaano eno we naateebwako omukono